Abatuuze mu division y'e Kawempe bakungaanye mu bungi okwetaba mu musomo gwayitiddwa abakulembeze baabwe okubabangula ku misolo. Omusomo guno gwetabiddwako abakulu okuva mu KCCA okumanya engereka y'omusolo gwe balina okusasula okuli n'ogw'amayumba. Osasula omusolo gw'oteekeddwa okusasula mu mateeka. Ng'ogusasula mu nsasula erambikiddwa mu mateeka. Wana abatuuze bategeezezza ng'emisolo egibasoloozebwamu bwe batagitegeera okuggyako okulaba abantu ababasaba ssente. Betukiikirira bali ready okusasula omusolo guno. Naye obuzibu obuliwo Bannakawempe omusolo tebaagutegeera bulungi ne Bannakampala bonna okutwaliza awamu. Omusolo ogwagerekebwa gwagerekebwa bubi. Ekyokubiri ge mabanja agatubanjibwa fe ab'ebizimbe abalina ebizimbe agatubanjibwa amakadde ago ge baatugerekera nga naye engereka tetugitegeera baagugereka batya. Bagamba bandikigumidde naye miyitirivu nga bwe bagezaako okwewozaako nga baggala bizinensi zaabwe. Ate bo we bajja mune tebannyonnyola nti oba landlord yasasula batasasulanga bajja kufulumya na kuteekako siiru. Oyinza okusanga ng'oli munaye bizinensi ye atunda bifa tajja kumanya nti ono byatunda bigenda kufa, bo bajja buzifuluma. Ekisinga okubaluma n'emisolo egibasoloozebwamu tebalaba kye zikola kuba n'okutuusa kati amazzi gakyabayingirira mu nnyumba zaabwe. Mu Kawempe nze ndaba emyala gitutwala gyakatutira abantu bafaawo gifloatinga nenebuuza nti singa babeera basoloozeza ssente ku miwa omusolo wansi property tax nabeera ng'agiwadde bulungi, lwaki tebamuleetera mmotoka ya kasasiro nejja netwala kasasiro, lwaki tebagogola emyala? Ffe tetwetaaga bintu bingi. Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe meeya w'e Kawempe ategeezezza aba URA nga bwe basaanye okusooka okuwuliriza ensonga z'abatuuze kuba obulumi balina bungi. Etteeka erigaana double taxation liri luddawa kubanga enkola ennungamu ewa egaana omuntu okugibwako omusolo omulundi ogusukka mu gumu. Naye labayo omusolo gyonna kyenkana gifaanagana. Bw'olaba rental tax n'omulaba ne property tax gifaanagana. Bw'olaba trading license ne income tax gyaba gyonna gifaanagana. Egyo emisolo ena omuntu omu agisasula ateeka okugisasula. Ye Daniel Nuwabino omwogezi wa KCC agamba omusomo oguteereddwawo gwandikendeeza ku bibuuzo abatuuze bye bazze beemulugunya ku nsonga y'emisolo. Tulina okumunnyonnyola nti n'okuyita mu makubo g'ayitamu amatala getuteeka ku nguudo okulaba nti no tuzimba emyala, ebyo byonna biva mu ssente z'abantu gavumenti ezijja mu bantu okulaba nti nno tusobola okubatuusaako obuweereza buno. Omuntu okukitegeera nti ye kennyini yateeka ettoffaali ku kibuga kye, yateeka ettoffaali ku ggwanga lye okulaba muno tukulaakulana. Omuntu yenna singa oba olina ebbanja okuva emabega nga liri outstanding as at 30th June 2023 sasula ebbanja lyo eyali likubanjibwa. Lesenti bali bakubanja emitwalo 3 obanza kwa milioni 2 katugambe, naye n'otazisasula mu budde kyeta interest nezijja nga zikula sente zifuuka milioni 4. Newankubadde abatuuze bafunye okubangulwa basigadde batolotooma nga bwe batagenda kusasula misolo mikadde kuba tebategeera ngeri gye gyagerekebwamu. Bwe baali bagereka mu 2018 tebaagoberera mitendera mituufu gya kugereka nju ku nju, wabula baatula mu ofiisi zaabwe ne bakola nga bwe balabye. Aba KCCA bagamba singa abatuuze bagenda mu maaso n'okufuna emisomo nga gino kyandiyambako okweyongera kw'omusolo ogubadde gusoloozebwa. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.